Buterevu oli ku Glosh TV genda wansawo subscribing like nga atera sharing tusobola okubanga tutambula fenna ngera we muzze mu biwuliro we muzze mu biraba mawulire nga bawa Rema Namakula muyite mukulu Hamuza Sebunya bwalina omukyalo omulala nga bino byavaayo bakatambi kano kavaayo ne kalinkinga ku mikutu egyenjawulo nga kalaga ng'omukulu Hamuza bwe yali ayi mu kafo ak'enjawulo n'omukyalo ono ngera bingi byavaayo ne byogerwa nga bigambibwa nti obanga kigambibwa nti omukyala Rema Namakula bandibanga bamukubako ekibaati nga alina mujjawe. Jukira ebigambo ebyogerwa tebiriiko bukakafu era nga abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne bagamba nti omukyala Rema Namakula bandibanga bamuzizaako omukyala omulala. Jukire nti mukulu Hamuza oba Dr. Hamuza Sebunya musajja musiraamu wano abantu ab'enjawulo baviriddeyo ne bagamba nti finally it ended in tears. Newankubadde nga Dr. Hamuza Sebunya tanavaayo kubaako na kyatangazo oba kyayogera ku nsonga eno naddala ku nsonga y'akatambi akaze kalinkinga ku mikutu egy'enjawulo nga bwe yalina omukyala omulala era nga omukyala erasera avuddeyo n'ata akatambi akeetonda nga yeetondera omukyala Rema Namakula Dr. Hamuza Sebunya neetondera n'omwami we ng'agamba nti obuzibu bwava ku Eddy teyatematema vidiyo zino ng'agamba nti alina ebifaananyi ebimu by'ataateekamu nga bali bonna nti baali ku kapate nti kaaliko abantu bayitirivu nnyo naye Eddy yagenda n'atematemamu nga bali babiri ne Dr. Hamuza ekintu ekitaali kirungi so avuddeyo n'annyonnyola n'agamba nti byonna ebyogerwa si bituufu obuzibu bwava ku Eddy teyatematema ka vidiyo kano. So sorry, Honorable. So sorry. I don't know how I can reach out, Doctor, and I apologize to him because really, the videos I posted, Zira Kila Dalanti, you were even kissing my neck. I was saying that we were together. You're holding my hand, like at Ivalibo. Olwekyo omukyalo ono yavuddeyo ne yeetondera abantu bano ku nsonga z'akatambi akatambula. Akatambi ka Hamuza n'omukyalo ono kakutte wansi ne waggulu era nga omuyimbi Eddy Kenzo alina ekivulo kye yabaddeko emabegaawo n'aweereza Rema Namakula obubaka ng'ayita mu buyimba. Esimu yerimu obeera nagiba gwolinga gamba mbu laba bwombuzabuza mbukero sagala kabunguze Werabira ku subscribinga ku Glosh TV kyoba okola genda wansawo nyige ku notification bell buli video gye tuba tuteekayo oba osobola okugiraba n'osobola okumanya biki ebitambula mu ggwanga so genda wansawo subscribinga like nga atera osharinge bingi tubikuleetera.